Yebuyombi. Ipira WhatsApp. Sebo. Andi? Ngati mpo muwala. Nze njagala kwogera na muwala. Hello? Mbadde njagala kulaba. Atiki. Bagambye kozesa WhatsApp. Manager agambye kozesa WhatsApp. Anti kakati nze nina akasimu katono tekaliko WhatsApp. Kati funa ina WhatsApp. Kozese WhatsApp kubanga bino ebintu tubitera ku WhatsApp onnako biggwera. Kakati nze omuntu gwe ngenda okubeera naye mulaba ntya. Mwamugamba WhatsApp temwagala na tubalabeko. Ojja tulaba gwona bogiza ng'ojja tulaba. Kakati mwe musangibwawa. Gwe kozesa WhatsApp byonna bigwera ku WhatsApp gwoba olina obuliri tujjaawo tujja ku buliri bwe tukolera massage. Ojja buzinga simanyi na bisale. Gwe kakati wonna atuuka eno nga tutandika. Kati ebisalo oyagala mmeka kubanga massage eka 10,000 massage with sex 3,000. 3,000 ngulu kiki ekyo? Massage mayina abantu mutabuka. Nze mbadde njagalako kale massage yeka. Munaye abantu mugira ne mutabuka bona atuuka eno ntabukira sasulira ddala byonna 3,000. Nkole massage n'ekirala ekiddako tunaabimaliriza. Onaaba otabuse. Bannange nkubuulire. Njagala w'amalibu. Wakazigo. Bwaddimpo ng'obwarema. Halo? Kulambenja? Njebale nnyo. Hello? Halo, ompulira? Hello? Sebo? Andi Sebo? Njebaleko Sebo? Ale Sebo naye ng'essimu yo terikiriya. Terikiriya etya. Ndi call box. Obadde ogamba ki? Badde njagalayo omuwala. Oli mu kitundu ki? Ndina Janankumbi. Osasula 10,000 kitundu ekuwe namba ye. Anti kakati olwo simulabyeko nsasuza busasuzi sente. Nakugambye yitira ku WhatsApp. Kyova abatuuka zibamitire ku WhatsApp. Saagala kunjogeza bingi naawe. Beera serious. Ate kakati oyombye buyombi. Ipira WhatsApp. Sebo. Andi? Ngati mpo omuwala. Nze njagala kwogera na muwala. Hello? Mbadde njagala kulaba. Atiki. Bagambye kozesa WhatsApp. Manager agambye kozesa WhatsApp. Anti kakati nze nina akasimu katono tekaliko WhatsApp. Kati funa ina WhatsApp. Kozese WhatsApp kubanga bino ebintu tubitera ku WhatsApp onnako biggwera. Kakati nze omuntu gwe ngenda okubeera naye mulaba ntya. Mwamugamba WhatsApp temwagala na tubalabeko. Ojja tulaba gwona bogiza ng'ojja tulaba. Kakati mwe musangibwawa. Gwe kozesa WhatsApp byonna bigwera ku WhatsApp gwoba olina obuliri tujjaawo tujja ku buliri bwe tukolera massage. Ojja buzinga simanyi na bisale. Gwe kakati wonna atuuka eno nga tutandika. Kati ebisalo oyagala mmeka kubanga massage eka 10,000 massage with sex 3,000. 3,000 ngulu kiki ekyo? Massage mayina abantu mutabuka. Nze mbadde njagalako kale massage yeka. Munaye abantu mugira ne mutabuka bona atuuka eno ntabukira sasulira ddala byonna 3,000. Nkole massage n'ekirala ekiddako tunaabimaliriza. Onaaba otabuse. Bannange nkubuulire. Mwe bintu byammwe mubikalu bya business mulabika temugimanyi. Ate batya. Sikulimba ebintu byammwe mubikalu bya. N'omusajja gwe kirabika otawanya na butawanya nina givalenga 5 gonsanze ndina fresh kuba nsooka ntinda ngende nansana ngende namuŋoona ezo zonna givale ngende n'ekasubi kati ate gwe oliawo wekwata bwekwasi. Bannange eyo yonna nga ogendayo ku delivaringa. Abalina ssente kati ate gwe oliawo wekwata olabika olina musumbu yotusumbuwa busumbu. Gamba towulira. Ate nze nkutidde eyo yonna nga ogenda sha. Nze mbadde manyi ojja wange. Sinakola nako kuba kati nzije oba ngende ntinda. Kuba nsanze ndi fresh. Bannange naye maama. Kati jangu katulabe olunaku we lunaatambula. Naye munaye tondwisizeeyo kubanga ni tonfiirako kuba nina abantu nga 6 abokukolako. Wangi? Nina abantu nga 6 abokukolako. Nja kujja ate onfiireko ate olemereko kuba abasinga tebana dakiika 5-10.
nego nkwade dakika 3 inga katolo chikupa pya chi nina abantu bangi abokola kati nakola kugwe lunaku lulamba weka naye nga tolumwa naye gundi fa kubikwatako tofa kubitakwatako tonja sabira kati tugeza toli mukozi ne bakasitoma bavuma ate gwe munnange oli ku kintu kimu nkugambye ezo eddakiika zenkuwadde ng'otwala 3 zange kweza eddakiika abamu bakuyako na ddakiika 5 nga 5 ogera na 3 gange guno mulimu ssebo mulimu kiki kaduuka kyako kolamu ntwala 3 fa kubikwatako toya maama tonkambuwalira waza kulya nakubala abaana nanti tonkambuwalira kugambye kyengambye okiganye biki byotunda wabigulawa nabigulawa nnyoko kakati no jangu wano ku biiti jangu wano ku biiti anti oli mu ndobeso oyogera ne mukunja wakaya Buloka abuliddewa buloka abuliddewa buloka badde yakivudde mudda ng'alaba kasitoma takutula 10 lye lisooka ewuwe yampa omuwala abakuwulira nga weereega ne artist we bannange kiki kyotunda aye katonda abantu amutajja basonyiwa emitwalo 3 anti kati yagambye nga bw'owulidde nti 10 lya emergency nti singa otabuka ebayo n'okutabuka oyinza obutabutabuka mu masaaji jana kachwamoto mbaranguzi fetu kutwala mu program sisimu kadakiika zo ziri 25 ezakayita ku ssaawa emu mugamba muti abali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ne Bobi Wine unaweereza kakome kifaananyi bakiteeka ku buteesi si yeye kamuwagizi we mbadde manyi naye aweereza ku nsonga eno kaakati olabye ababuloka bali buli wamu abaana tunaabakuza ensangi zino simanyi nakumanya kubanga tutwetaaga buli omu afukamira asabe busabi ate babuloka bongera mu nnyaka sente kangi singa zibadde nga 10 ng'oli atwalako 5 nene atwalako nga 5 naye 13 naye kati kambuuze buloka bwoddayo ewa mukazi wo ng'omugamba okola mulimu ki ate ogwogera ntoli buloka waaki tosobola mugamba mbayita bapimpu mupimpu kale mwe muteesa mutya ku ndobeso eno mugiwulidde yababuloka tiyinza ebirungi ebiwambo ne mukunja abo beeryamu bweri ssente nakubba basajja nze wendaba mukunja nsigadde birungi ebiwambo munnange masaaji baneemuuku awo tutuuse 2024 wabula yatandika TikTok kajjambo kugambye buli kimu kiri mu buloka nze naye bannaye ensi eno etutwalawa mitwalo 3 nga buli kimu kiggwa ate muko kimanyi nti mubamu abantu abamu nga tali wali buzibu bwakifunamu oba tekimuzibuwalira kuteekayo 3 kati gwolabanga gakulumye naye ye agateekayo omulundi ogwa naziteekayo ne bamukolera kadelivery nga wakaagala naye kimanyi nti abantu abamu mukama tajja basooto era simanyi oba banaagenda mu ggulu sigadde nze Jackie kuba ensi gye tutwala sinnalabayo nkugambye nga nfunye omukisa n'empita mu ndobeso nkugambye olwo director simuka Mambule road off Gaza road abo abakyala abo banyiga masaaji bamane okuyisaawo embeera era tekikugana kutabuka nange natabukako olumu twampitirira kwa wamamweraba Mungu one day bagenda kumbika ku lulo kuba okeera okunsasa naye ebintu bulijjo birimu ne emergency embeera ekyasobola okutabuka naye omwana oyo yeeriddemu ssente ate ebintu ebibye kati ndaba biri abani ebimu mbadde sibiwulirangako bye birimu babuloka bannange abasisimusimu balituweereza mikwano zikansana nnyo nga nsisidde mu kitimu ebitamu nange ogukazi gufere n'omusajja mufere naye kyensanyusiza kasita mbatadde ku biiti buli omu amutegedde bannange abo babuloka abafere oba basula nabanakitima mbatumiddeko nnyo nange tebaba bafere abawala babeerayo ebyaddala